Jjajja ng'anoga omuddo nga naaza obulamu ne bukomawo. Kati bwe nawuliramu ku njawulo n'aŋŋamba oyagala kulya ki? N'aŋŋamba nkufumbire ki? Ko nze njagala oteekemu obwo obutulo obukaawa mu matooke wange, emmere eya boyiro. Kati nga jjajja afumba. Ng'olwo oyoya? Anjoya. Ndudde okulya amaze almost mwezi mulamba sirina kyendya. Ndi ku mazzi agalimu ddaaloozi kuba ddaaloozi gwe nasigala nnywa yekka. Olina okuzzaawo okwo ku mazzi mu mubiri. Akati ng'afumba ampa bambi bwe yafumba nalya ne mpulira nga nteredde. Bwe natereera ne wayitawo olunaku lumu olulala nga nnina okudda ku mirimu gyange. Nga tosooka kuwummulamu ne bakujjanjaba obeere ng'owona? Awo nali mponyenze. Ngamba nina okuddayo nkole ki? Nkole. N'aŋŋamba kale. Ne ŋŋenda ne mugamba naye nja kudda nkole ki? Nkulabeko. Ko ye kale. Ne ŋŋenda bwe nagenda natuuka eyo nga mponedde ddala. Waayitawo wiiki emu nga maze ovaayo ne bakuba essimu. Jjajja ali bubi. Jjajja mu kuba obubi wiiki eyookubiri jjajja afudde. Okooleki? Jjajja ki ekyali kimuluma? Tewali. Wabula nga bwe nalwala naye bwe yalwala ate ye n'afa. Ebyali bitwala ggwe? Almost byayambala jjajja. Gwe n'owooza nze ne mpona. Jjajja n'afa. Annuma nnyo. Omuntu eyakuwonyezza? Omuntu eyamponyezza ye n'afa. Mpulira ng'ennaku ennuma. Ngendayo bwe natuukayo nga bituufu jjajja akoze eki? Afudde bambi. Jjajja afudde. Nkaaba ne mpulira amaziga nga gannuma ne mpulira ennaku ng'ennuma. Kakati nga tuziika jjajja nga nvaayo nzira e Kampala. Okudda e Kampala musajja oli ku kye yankola ngamba siddamu kulaba musajja yonna. Mpulira bantamye. Olwo neetamiddwa. Mpulira nkooye. Emmindi zino nazo mpulira nzikyayeemu luutu. Bajjajja bano mbaweerezza 10 ebyoto, mbawadde ssente, mbagabudde byonna, naye baabaddewa nga bankola ebintu ebifaanana bwe bityo. Ddala bwe baba gye bali lwaki nnumwanga? Olwo nga ndi mu kukyebuuza bwe ntyo. Ne ntuuka ekiseera emmindi ngifuuwa sigifuuwa, just nga ngifuuwa kuba nti ndi addicted. Olwo natuuka esaala ne nsigazeemu eyo ginyweramu enjaga. Ziri n'oziteekawo? Nsooka ne nziwummuza nga sizinywa. Nga nywemu eyo gye nteekamu enjaga n'embeera ku eyo nenywa ne ntuuka ekiseera nga nakoowa. Ne nsigaza mulimu gwange abasajja ne nsooka ne mbawummula. Nga ne bw'onkubira essimu jjukira nayina bangi. Nga ne bw'onkubira essimu ngitunulako butunuzi sigikwata. Nayina neiba wange omukyala omulokole n'aŋŋamba wabalokose maama, ne mugamba sisobola kukidda. Nayina ekintu ekyo ku mutima nga siyina gwe nnyinza kinyumizaako. Ekyali kikunyumya? Ekyo nti omusajja yampa ebicupuli ng'amaze okunkozesa. Ekyo kintu kyakulumira ddala? Kyannumira ddala nga siyina na gwe nnyinza kugambako nti gundi kino kye kyatuuse. Naye waddamu n'omulabako omusajja oyo? Saddamu. Nga siyina gwe nnyinza kugambako nga mpulira pain. Naye nga mpulira nga bw'oba singa nnyina gwe nnyinza okukigambako. Yakulekera ekiwundu ku mutima? Nga mpulira nfa. Kaakati ne mugamba sijja kubiddamu. Oye kale kakusabe. Kaakati nga nsigala ku nnyindi. Ne bandagirira eyo olusozi gye bazinywera. Ne ŋŋamba kaŋŋende osanga bamweyana ananziriramu. Ngenda ku lusozi. Ne ngendanga ku lusozi nga ndekawo bizinesi ne ngenda ku lusozi ne nywanga emmindi. Ebigaana. Nga tewali kikyuka just obeera awo okunywa bunywi ng'olinga anyumirwa obunyumirwa. Olya emmindi olya amayirungi. Onywa walagi nga tewali kikyuka. Ne ntuuka ekiseera nga njagala nve ku mulimu nga nywedde entamidde. Bwe ntamiira ne ntuuka ewaka ne nteekako emmindi ng'oba crazy. Kati ng'obeera mirembe n'oba nga tolina kizibu n'ekikunsi. Osabuddwa. Nga weebakira mirembe. Ekyo kye nasigaza. Kyakunywa kuvaako? Kyakunywa kuvaako. Mba ndi awo ndi ku mulimu. Nina omukyala eyali omulokole.
yali yandabako emabegako nga nkyalina ku ssente nkyali eri kati najja okumukola enjala bwe yajja yansanga ndina mu kisala nva eri nva kugula kibiriiti nga layita eweddemu kuba nakozesanga layita nva kugula kibiriiti nangamba ngenda kujjaawo nkoleko enjala kanve wano nzije nze kale yanguwayo koye kale embeerawo sisobola nnyo mmindi ajja asange ng'ewunya nga nnina okulinda kuba ssente nzeetaaga kuba natuuka ekiseera sikyalina bakasitoma emindi ng'eringa ebafuumula obufuumuzi nga ne koofunyeeyo omu olina okumubeerako paka ng'omaze okolaki okumukolako kakati nga mulinda nga mbeerawo mulinda ndaba essaawa zange omwenda ziggwayo yali ya ssaawa 9 nga mulinda nga teziwera ssaawa 10 nga tuuka ssaawa 10 yatuuka ssaawa 10 ng'atuula ng'atandika naye Brenda wabaaki tuli wali bulungi wali olina kusende kati ki ekyakutuukako ngamba oluli nga ndi mulokole buli obulokole bwange obw'ekiyaayi namugamba owaayi nange simanyi kyantuukako bizibu aŋŋamba bizibu bijja kutereera ebizibu bikwase Yesu atandika okweyogeza nakuyitanga kweyogeza mukweyogeza kwe nga nina kumusanyusa kuwuliriza byayogera musanyuse nga ye buli kyayogera nga nkola sigaana mbusirika toŋŋamba wabula nga nkola nga bino byempuuna nga mpuuna mpola nga ggambayo kyaggamba Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu bw'osembiza Yesu asobola okuzzaayo n'obwo obulungi naŋŋamba kakati osobola okuvamu ebyo byonna by'obadde okola oba obadde olina byonna byonna eby'omuzizo by'okola osobola okubita ne weekwasa Yesu n'akulokola n'akujja mu mbeera yonna embi gy'oyitamu naŋŋamba eno bizinesi ogiraba gikwase Yesu giggyemu eby'omuzizo byonna by'obadde okoleramu oba obadde okola oba obudagaladagala biki osobola okubireka n'alyoka andeetera sitole nze nalina omusajja musiraamu olwedde mumanyi musajja we yali alina ssente mu kuba n'omusajja oyo omusiraamu musajja yampisanga mu mbeera enzibu nga tulina ssente naye nga nsula seebase nga nsula mu maziga Mukama n'aŋŋamba mute nate omusajja oyo nendekoka nafunye emirembe Brenda nina omusajja wange tuli mu maka gaffe neeyagala mpeereza Yesu wange siinaako wano n'agenda nga kati bwe yatuuka ng'ayogera ebyo bw'ateekamu obujulizi ne mpulira nga nninga agenda apiikinga omukazi n'ayogera bwe yatuuka okwogera n'amaliriza n'asirika n'ambuuza osazeewo ki n'aŋŋamba okulokoka osalawo na mutima gwo nga sikkase nga sikuwaliriziddwa ng'olina kwatula kuva ku ntobo ya mutima gwo kati bwe yayogera ne mugamba naye by'oyogera bituufu oba kati emabegako nina mukwano gwange yali mulokole ffenna nga tuli basingo ye nga mugagga okunsinga otukola cosmetics nga nze nsuubula wuwe yalina bizinesi nnene kati nga naye singo naye era omusajja yali mugagga baawukana n'alokoka bwe yalokoka ng'asabira wano mutunge kakati mba ndi awo nga ŋŋendayo ngamba Brenda sooka ojje nga ŋŋenda yali apangisa kalina waggulu waliyo floors zaali 2 kati n'aŋŋamba tunula wansi n'andaga emmotoka naŋŋamba emmotoka eyo ogiraba nti omwami wange yaginguliddeku nze mwami ki naŋŋamba Mukama yampa omwami mugamba tekisoboka naŋŋamba Mukama yampa omwami ko nze yamukuweera wanti mutunde wa Pastor Tom agenda nensaba Mukama okakana nga azzeemu essaaza era yali tava ku gundi ya Pastor Tom radio ne bw'aba ali mukola ku kasitoma ng'ebe earphone zibeeramu era nga bwe batuuka essaawa y'okusaba asaba bw'akola Mukama amukoledde ebikulu Mukama amukoledde kati bwe nalaba ekyo ngamba ekitegeeze wa Pastor Tom eyo waliyo abasajja abategeera abasobola okugulira abakazi emmotoka nga babawasizza bwe nagamba munda munze kakati ono jjukira naye aleese gundi yakulokoka kati bwe yaŋŋamba okulokoka ŋŋamba yandibaamu omulamwa nakola nenjatula obulokozi mu kwatula obulokozi olwo nzijukidde kiri Mukama kye yakolera oli ŋŋamba ekitegeeze wa Pastor Tom eyo
bwe nnaalokoka nange Mukama asobola okunkolera bye yakolera oli. Kati gwe kyakujjira mu bwongo kulokoka naawe ofune emmotoka. Kulokoka nange nfune emirembe, nfune omusajja wange omu bw'ati, tutuule tukole bizinensi zaffe, tukole ssente zaffe, tuzaale abaana baffe, tweyagale. Olwo nga nkooye byonna bye nkoze neetaaga kusetolinga nga njagala musajja gwe nfummula naye. Nze eyo ye yali missoni yange. Kaakati kubanze ekyangaananga okulokoka, abasajja abalokole baba baavu, ate baba bambeera baba bafaanana bubi. Ate bw'olokoka ng'obadde ne ssente okola ki? Oyavuwala. Ekyo kikutuka olwaleero. Mbeera ne pressure ngamba sirina gafa nnaku, ate nga tumanyi abalokole ssaawa 4 be babeera abanaku, be bambala obubi. Abayina ku ssente anti nkujjira nga ngamba kati be bambala obubi be bakola ki? Kati nga mbirowoozaamu awo nga mbigatamu nga ngamba obadde otambulira mu bakiraasi. Ate ngende embali Mukama yangambye mbu sima mbu akuntumye simanyi anti bajjanga bwe bati Mukama akuntumye. Ogamba owaaye ennaku zino enjiri twagikyusaamu, tebakyaba tutuma tubabuulira enjiri y'amazima. Kati olwo emmotoka ekusikiriza okakasa omwami ansikiriza bulijjo. Simanyi nti abalokole balina amagezi agakola ki? Agagulira abakazi emmotoka. Nga ngamba tekisoboka. Mulokole kyoyo nga njatula mukwatula nga ngamba ogenda tandika okujja okusaba. Oyatula lwa musajja njatula lwa musajja esikala ekyasinga nti yansanga nkooye mu kukoowa nga sirina wakudda, obujulizi ne bukwatako. Kati emindi eno ngikooye, nkooye ebino ebyokulabagana abasajja. Kati mu kukoowa awo nga nsobeddwa ngamba nzizaako ki? Era nga mmanyi wakolako enjala yakulaga emmotoka oba wa cosmetics? Owa cosmetics yali mukwano gwange. Kati ate ono ye bwe yajja naye nampa bubwe. Kati bwe yampa bubwe ne ngattako buli ng'olaba bikwatagana. Ndaba nga bikwatagana. Kuba oli yayogeranga naye nga tambuulira njiri. Kati ono bwe yajja nambuulira enjiri, oli yampa obujulizi naye ndaba nga bwe mbigatta biringa ebitambula. Nkooye emindi ngikooye, nkooye eddagala, nkooye buli kimu naye nga simanyi nti nzirawa. Nga simanyi nti waliyo ne Yesu asobola okunnyamba. Nenziramu nemba omuntu. Akati nga mbuulira nga njatuza bulungi ndokoka. Amala okunjatuza ng'asabira bizinensi nga mubuuza waliwo ekinaakyukawo nti ye. Kati nze okukkiriza ko sijja kubalimba. Ng'eri obubindi wabukkiriza. Nze nga bwe nakkirizanga ebintu eri emabega bwe najjanga nzikiriza mu Yesu. Kubanga twakolanga ebintu biri nga tubikola na kukkiriza. Kati bwe yasaba essaala eyo nakkiriza era nembeera nga nnindiridde essaawa 4 ninze kulaba bakasitoma. Bwe nalinda kolo nafunayo ye yekka. N'olwaddako nenkola ki? N'ofunayo? Nenfunayo. Kati ate olwaddako n'akomawo ye ng'ali mu sitoole zakola ki zakwewola. Kati ne ngamba omulokole ono amaze okumbuulira enjiri ate yeewoze n'ekirala bannaye balokole abakubuulira ebintu by'okwewola ebyo ku muntu ate gw'obuulidde ekigambo kya Mukama. Ogire omulokola ajja akubuulidde enjiri akukakasizza nti Yesu Kristo okitegeera asobola okukolera ebyamaanyi. Ate kati yazza akoze eki? Ajja ayagala kwewola, yeewoze kumukolako njala naye nga tagenda sasula. Nako ne kasooka ne kanyeenya ne ngamba enewe kamukoleko kamukolako nga ngamba leero tulinayo saavisi ekawungeezi ko nze kakoleko tugende ffenna. Tugenda okugenda tutuuka eyo nzaagwa buli kimu nzaagwa ngenda ndi simaati buli we basabanga nga nzaagwa wagwanga obiwulira jukira kyaki yattaka nga oba towulira wabula ng'owulira ekintu ekiringa ekikuluma nekikusuula eri ogenda okuddamu amagezi wenna ng'olinga ettaka embiri zonna ziddugadde mbala esinga emmotoka. So tuyinza simanyi oba tunawulira bulungi naye Brenda
alokoka bamutwalako ku kyaki atuuka ku kyaki asanga amafuta omwoyo waali ngwa bugwi lwe basaba ogwa weeyiwa nga mpulira binyiiza ngamba naye teriyo Katonda asumulula nga tasudde bantu mu ttaka wamalanga okuva wansi ku ttaka ng'owenna oddugala okufa n'owulira ng'onyiiza n'owulira ng'oswala abantu bonna bakutunuulidde obuddawo oba omazeewo essaawa mmeka bwenawe osituka bwoti weekubako ettaka ng'owulira okuswala okuyitirivu eri nga tewaswalanga Brenda wano emizimu gidduka emindi twagifuuwanga oyina olugoye olufuuwa emindi bw'otuuka wali mu kunywa jako teekako olufuuwa bw'omaliriza jjamu teekamu olutambula kati bino weebuuza ngenda tambula ntya mukubo wazze n'olugoye lumu lw'oyambadde mpulira nga bintama ensooka neŋŋaana okudda ku kyaki eyo lwakugwa eŋŋamba sijja kgendayo ate olwo odduse ekkanisa neŋŋamba sijja kgendayo nja kusabira eno saagala kukola ki ng'olwokupaakinga olwokubiri naawe bw'olina obwogwa ng'ojjamu olulala nali nkyali mu kali ka corporate kati ngenda ku kyaki endala etulinaanya awo wenkolera balangirira ebisiibo teneerabidde nti bwe nalokoka bwe ntyo nawulirizanga enjiri ya wano nateekangako rediyo ya wano nga sijjaayo naye nga rediyo tevaako nebalangirira ekisiibo wano bwe balangirira ekisiibo nentandika okusiiba kati bwe nasiiba bagamba mbusima balangira ndowooza yali wiiki namba zaali ennaku 10 mukuba ennaku 10 neŋŋamba sha nze ezo ennaku 10 zonna nsobola zimala nga siridde lwansonga kyenjagala nkolaki kyagala bagala gyokoma okwewaayo mu maaso ga Mukama naye gyakumukolaki ennaku 10 owulira osobola ozivuga dry nga siiba 5 nenzimalayo nenzirako n'endala nkiyingira bulungi nensiiba ennaku 5 nga siridde sinywedde simize malusu nga n'amalusu nga wanda sigamira wangi nensiiba nga tofa nga sifa nga ndi mulamu bulungi era nga emirimu gyo Brenda nga gyonna ngikola kuba nasiibiranga ku mulimu bwe nasiibanga dry ezo nga siva ku mulimu wensula nga nsiiba dry 5 sinywedde mazzi ng'olujja wano mu overnight ozi nali sinnatuuka kujja nali sinnaba kujja nga ngamba nti bwe tuba mu overnight tuuka ekiseera nensaba nentuuka nga neetaaga okunywa ku mazzi nabwo neŋŋaana okuganya neŋŋamba bwe kiba kyekimpisaawo n'amazzi sijja kukola sijja kuganywa angeesonyiwe kaakati nga mbisiiba ebyo mbisiiba ndaba tewali kikyuka bagamba weeweeyo okole ki osiibe Mukama akukyuse nsiiba tewali kikyukako nempulira nabyo nga bimmenya nempulira nga bituufu mpulira nkooye ebyokusiiba nsooka nembekerawo siiba nsigala kusaba busabi ku rediyo kati mba ndi awo ku Good Friday mukwano gwange nga ngamba nti walokoka biki yali client wange nga muwa ebizigo nangamba oba leero tugendeko owa nti omanyi twalokoka konze nange naloka nagamba nangamba kati leero tugendeko wa yali Good Friday namugamba tugende ku kyaki nambuuza kyaki ki nemugamba simanyi mwe muzimanyi nangamba wali ewa Pastor Tom wali ewa Pastor Kayanja ewa Pastor Serada bwe yaŋŋamba ebyo nenzijukira nti oli yaŋŋamba yagenda wa Pastor Tom yafunira omwami yagula emmotoka neetunze ngule emmotoka biganye kale nga mugamba tugende wa Pastor Tom twali abantu 4 bali nga balemerako 2 tugende wa Pastor Serada neŋŋamba ono tetugende we banaabaagala bajja kgenda no ngakkiriza nga tujja yali Friday natuuka bwe natuuka bwe nti ku gate nenyingira nentuukangawo ku reception nawulira ekintu nga kinsitukako nga bw'onaabeera ng'olina ekintu ekikutuddeko ne kikuvaamu bwekiti ne kibuuka ne kigenda ekitegeeza eryo n'ebbanga lye walokokako wawulirizanga rediyo naye nga yo mu kifo tojjangayo nga sijjangayo gwegwe ogusooka okujja otuuka ku reception owulira ekintu ekibuukako nentya neŋŋamba
nsirika kati mu kutuuka bwe nti abantu bangi nali surprised nnyo engamba bano abantu nakoma balaba ku musamiza eri eyanzijako ekintu abangi bwe bati engamba bw'oba omusajja asobola obeera n'abantu bwe bati wandiba waliwo ekikulu balina ekibaleeta bajja ku Friday Good Friday ng'abantu bangi temulina nawe mutuula eno yonna ku geeti kiro eno yonna ku geeti bajjudde etwatuuka Asha ne batukwata ne batukkiriza eri wansi twatuula na ku kifugi twalawo obuleesu ne tutuula kutuula mpulire okusomesa nga basomesa emizimu tugikutula bukutuzi tugimenya tugisimbula tukola ki eri tubadde tugiyita buyisi tugiyita eddoboozi ekikambo ate tukuba nkube n'engamba kati nempulira nga bikyukamu n'engamba bino nga biralamuko kati byembadde nkusembeza eri essaawa zino nyina kuba bukubi kati nze nali nyina ekiruyi sitaani oyo yambonyabonya nnyo namusembeza nnyo sirina kye nafuna nawulira okukutula okkuba nze nga kyenkuba nkimanyi kuba amannya g'emizimu egyo gyonna nali nkolaki nga ngamanyi nga bwe nkuba ku nnyama naye ng'essaawa ya deliverance bwetuuka mukwano nava eri lwakugwa nemutundu ne bisigala nga kyekimu naye notuzza ate tweriyo ennume z'ebigo banange olunaku olwo simanyi bigo byenagwa ese bwali kiro n'obutebe ne bumenyeka ng'ogwa butebe bwaffe banyumizanga nti maama obutebe bwa bendi kyobukoze obumenye buli deliverance we yatuukanga nga bigo ese basindika faya ne baŋŋamba nti nga nwana nga nsobola okuba abasajja eŋŋamba naye banange kyonna ekindiko ewali otambudde waali wanene wali otambudde wangi waali wangi bye baali balwanagana nabyo byali bingi kati gwe ng'olowooza bagenda kusabira ogende ng'oseeyeeya kati bwe bansabira bwe batyo ayagala genda naye nga ne baŋŋamba ono gwe nali naye naŋŋamba tusobola n'okuddanga gwe kati ky'oba omanya Mukama alina kyakuggyeko naŋŋamba tusobola n'okuddanga olwokubiri wabaawo okwegayirira n'olwokuna n'olwokutaano kati ne mugamba nja kugjawo ko olwokumeka olwokubiri nga nira mugamba tugende nga ngamba andi bize sigenda sobola ebyokwegayirira byo wali obimanyi kye bitegeeza nga sibimanyi nabyo nzija kubiyiga buyizi kati nga nzija ntuuka nga ngamba nga mpulira abapya mugende mbapya kati mukutuuka kye neerabidde bwe nava eri bwe nti mukuyingira jjukirako olwo najja misana bannange ng'asanga abasajja abalungi abalokole eŋŋamba bannange bulijjo nemutunde waliyo abasajja abalungi abalokole kati nga nsooka neerabira ekingeese nga nsooka ntunuulira abasajja basanga wano ku kyaki batudde jjukira olwokubiri najjamu leetiko nga batudde bweru ku butebe eŋŋamba ojjo nekaanekanye abaana ba Mukama bulijjo bali eno nga tulowooza tebaliyo ozze ku lwokubiri nsanga abaana ba Mukama neŋŋamba bulijjo bali eno nga tulowooza tebaliyo mmandi awo laba bwe neetooloolako mu paakingi neŋŋamba kino sikiraba bulijjo n'abalokole bagula emmotoka nga paakingi ejjudde neŋŋamba kino nga kyewuunyisa nga ntandika osikirizibwa mpola kijja olwokubiri nnyingira mu kwegayirira amaliriza okwegayirira nga nfuluma ŋŋenda era najjanga emutundwe nalinga nyambala ngoye z'abasiraamu era n'okutandikira ddala nga nyambala n'ejiribaabu zino ng'oyinza olowooza ndi musiraamu kati nga manyi ogendeeyo ku toyi ne baŋŋamba kano lwaki tokajjaako ne mbagamba owaayi ebiro byako tebinnatuuka naye wande ndikajjako omanyi n'ebiro nagambanga biseera kale kati nga nzija n'olwokuna kati mu kujja olwokuna nalyo nensanga abaana ba Mukama neŋŋamba bannange jjukira bali ab'ensi obakangamu ddakiika emu oli aba yayitise dda nga azze gy'oli naye ng'abaana ba Mukama
ebefiirayo togawo wajja wakangamu awo watambulanga nti wamanyiranga ebyensi otambula ogenda olaba waliyo akoze ekyapiikinga naye nga bano abamukama basigala ku kye baliko baba bakutulanga bakutulira ddala si byakutunulayo anti nawe wakutuliramu katalabayo omwokwaka ngagukutula nga ngamba byesonyiwa ngambe niwe nga binyumira naye nga bagamba abapya abapya byebiki mugenda mu kyaki y'abapya neŋŋamba nze siri mupya nga gwe oli mukadde najja dda kati mba ndi awo olwokubiri olulala nga bagamba mugendeeko mu kyaki zaki z'abapya ne bw'oba togendangayo tukwegayidde kolaki genda ne bw'oba omazeewo wano ebbala nga togendangayo leero kolaki gendayo angamba ye nfaaki angende ndabe bwebiri angendayo mu kugendayo nali sinaba na kuyingira natunulayo butunuzi bandaba abaliyo bonna akyala bakutta abaana bonna batunula byabwe basitudde ebisawosawo ebitategeerekeka eŋŋamba nedda ano tewali ajja kundaba nyina kudda eri nagamba wano tewali boyi agenda kundaba nyina kudda eri ewali abasajja eno gye bali naye bonna basenyuuka enviiri bonna batunula bulala neŋŋamba nedda eno bajja bakooye era kwolwo saagendayo novaayo natunulayo butunuzi saatuuka munda wanditambudde enkomawo eno kati ntuuka eno waliwo eyo saaviisi ya pasita Ivan etandika abapya bafulumye kati nentuuka ne saaviisi nayo sikolaki sigitegeera nga mpulira ayina engeri gy'asabamu naye nga nayo sigitegeera eŋŋamba kati eggwa batandika okwegayirira nga nze naze nnyina ebizibu byembw ate nzire ku balala mukama saasira eggwanga simanyayo simanya ekkanisa simanya biki kati ebyo nabyo nga mpulira nabyo biri fane eŋŋamba nedda awo nga nfuluma kyaki nga ŋŋenda noddayo nenzirayo ate wagaana okwegayirira nenzira ku Friday ng'oyagala bino byakusaba nenzira ku Friday nga waliyo omuziki naye nga sizina nyina ennaku yange ku mutima naye nga abazina bo mbatunuulira waliyo omuziki kika nga waliyo omuziki batendereza ogw'okutendereza pasita Miriam nga bwakuba kati bwe batendereza ntuuka essaawa y'okusinza kati mu kusinza okwo nayagala nnyo okusinza wadde nali siri mulokole nga nyina ennyimba za gospel zempuliriza oba wali wabyagalanga eri emabegako nga sinaba nakulokoka sinaba kwatula nazaagala nnyo pasita Miriam buli bwe yasinzanga nga mpulira ekisa ku bulamu bwange era nze nga batendereza nentuulawo katebe nendeera ku WhatsApp naye essaawa y'okusinza bwetuuka nga nteeka wansi essimu ansinza Mukama sinza ne kumbeeza nge mutunda nembeerawo nga nsabira mwami mission nze nga siina kyensaba kirala kyonna nga nsaba mwami Mukama mpa omwami nensaba nenkoowa ntandika owuliriza enjiri nga basomesa mpulira nga binyuma binkwatako mbadde sibiwulirangako kati nenzijako olunaku olulala lwali lwakumeka lwali lwakubiri emisana kati olwokubiri olwo emisana jjukira nsabira mwami nina okutambula mu baami bakoleki bandabe nze nga nsobola okgenda nengula lwenzooyo omutono nemmala nentuula ne wayitawo eddakiika nga 4 nenzirayo nennono omunene nentuula ne wayitawo eddakiika nga 10 nenzirayo nennona swiiti ne wayitawo nze neetalanga mu kyaki nga ne butoyi ŋŋenda bw'oyinza okwesa ogamba neetaze nnyo kantuule n'omusulo ne gukuluma kati ng'omusulo bwe gunnuma ŋŋenda mu paakingi sigenda eri jjukira bw'ofuluma mu paakingi olina okukomawo attention bagikuteekeko enkola ng'oyo katemba nembikola
Gwe wajjanga ku lwokubiri biri balabanga batidde. Nengamba kati luno olwokubiri nyina bayisanga mu drive. Olwo wayambalanga nkondo. Nga nyambala engoye ezikoma wansi ku bigere. Anti obukondo butambula bukola to. Anti era nakambalanga naye nga nyambala sharia zakomanga wansi ku bigere. N'okoona. Nkoona n'entambula. Ali muzu. Ozza mwana ku ssomero, ogenda mukyalira, ogenda bweru, oba weetaaga byakulya waka. Tukuleetedde Dawson Snacks. Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola odayo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu. Yesu yeebazibwe. Amannya nze Najjuuko Agnes Sherina. Ngulumiza erinnya lya Katonda nti nange ndi muwanguzi n'okukirawo. Mukama abampeera omukisa. Tuwe obujulizi. Haleluya. Nebaza Mukama nti yampanguza ekyoyo kya kawuula. Natandika omwoyo gw'okwematiza gwannumba nalina emyaka 10 nga ndi mu primary 6. Natandika n'okusoma akatabo ke nasanga ewaka akaali ak'abasenga nga kalimu n'ebifaananyi. Nentandikiraawo okwematiza from the age of 10. Nengenda mu maaso n'okwematiza nekituuka nekikula nga tegukyali mwoyo gumu wabula nga gufuuse musambwa because natuuka time nga feelinga its presence. Nga mpulira ng'omuntu nti wuuyajja nekigamba nze njagala yanguwa. Naye neebaza Mukama nti nakiwangula. Haleluya. Ekintu kino kyannumbanga ne kinkozesa emirundi 2 nga kinkozesa mu saidi ey'omusajja kubanga mu nsi ey'omwoyo nalinanga private parts 2. Nalinanga ey'omukyala nga nina n'ey'omusajja kubanga na ewaka tuli bambejja nga batuyita bassebo. Mu nsi ey'omwoyo obeera musajja ate nga mu nsi ey'omubiri Mukama yantonda nga ndi mukazi. So nga kinkozesa ku saidi ey'omusajja ne kinkozesa ne ku saidi ey'omukazi. Nentuuka ne kindeeteranga n'okusannyalala wansi nga nsobola okusannyalala okumala essaawa nga 5 okuva mu kiwato otuuka wansi. Nentuuka nga mpunya kubanga kyankozesanga ne kindeetako amabwa mu bitundu byange eby'obukyala. Nentuuka nga nze sikyalina oba nkyogere ntya, I don't even know how to explain it. Naye natuuka nga ebitundu byange wansi nga tebikyafaananika. Nentuuka nga mpunya ate nga kindeetera abasajja bafumbo bokka. Abasajja bafumbo nembeeranga nabo nenkwatanga ku meter box naye siina kye nafuna. Ngulumiza Mukama nti gwali omwaka gwa 2022 nga tuyingira 2023 dadi yali alangiridde ekisiibo eky'ennaku 4. Nakiyingira n'okukkiriza ne ngamba Mukama ekimala kuba nali nninnya ennyonyi nga ngenze Saudi Arabia naye nga bakama bange buli kaseera bangamba Sherina owunya. Nentuuka nga nange nkiwulira nti mpunya abooluganda. Omuwalabu ng'akugamba genda onaabe naye nga waakamala okunaba naye olw'okuba kino kyali kya mwoyo nayina kirumba mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Tekyali nti kawuula yekka, naliko n'emisota egyankozesanga n'embwa ezankozesanga mu kirooto. Natuuka time ng'egyo emisota nga tegikyajja mu birooto wokka wabula ne mu nsi ey'omubuliwo like in real life nga I could walk with snakes nga ntambula najo oba otambula oyina wooyita n'ogulaba nga gusala ne mubanga mutambulira ku PCM naye ng'emisota gino engeri gye gyajjamu lwali nga natero nga ngenda kumala senior 4 nali ndi ne mama nga tuoza engoye nga mama wakolera yali akolera ku main road emisota 2 negisala negisibira wansi w'ebbaafu yange. Amangu ago ne ngenda mu nsonga z'abakyala. Tekyakoma, natandika okugipasiivinga mu birooto nga ginkozesa ejja kalazi ez'enjawulo. Naye bwe twayingira ekisiibo kino eno ne ngamba Mukama ekimala ne neewayo ne nnyingira dry ng'ate nina okukola emirimu gy'omuwarabu. Mukama yansaasira nasooka kuwangula misota. Emisota nagikuba twali mu mwala nenkuba emisota egijjuza ennyanja nga bwe nkuba nga waliwo abasika ne batwala nga waliwo ennyanja gye bayiwa.
ne bagitwala ogwasembayo yali Anaconda ng'ewandiikiddwako erinnya Najjuuko Agnes ne nnwanagana nayo mu nsi ey'omwoyo ne ngitemako omutwe n'egamba ampangudde bwe nalinga ngenda okuwangula Kawuula ono yanzijanga e Uganda n'antwala e Nigeria, sometimes nga ntwala e Ghana ng'eyo gye kinkozeseza, naye bwe nali nkiwangula ajja n'ennyonyi otambula butambuzi nedda maama kyajjanga mu kiroto ne kiŋŋamba yangwa parking ebyo tugende, era nga nsitukiramu ne tugenda ng'ongenda nze okutunula bwe nti nga nkitegeera nti ndi Nigeria mu katundu baakayitanga Edo State. Ng'eyo gye kinkozeseza ate nga si kimu, nga omukyala amala okunkozesa n'ekisajja ne kinkozesa. Byonna ne binkozesa naye nga ngenda okuzuuka Musumba nga ndi mukaawu ate nga nnina obulumi nga ntambula n'okwenyera mpenyera kuba obulumi bwali bungi. Mukama yeebazibwe, naye engulumiza Katonda, erinnya lya Mukama lirina amaanyi. Mwongere engalo n'akalulu tozikola. Abooluganda, Mukama alina amaanyi kubanga nakaabanga kyankozesanga nga ntandise okukola nga nnyinza okuba nva